kijukire nti twogera ku ebyo waliwo ne town council etateredde Kyengera Honorable Magola ajja kubanga akitanya bulungi ab'ebijambi yabagendera ddala maaso naye tetumanyi security waweetuuse naye nga concern MP kubaka tumubalanga obubaka bwe tugamba nti mbaka ddako ajja kubatubulira ku zimu measures eziyina okubeera nga zikolebwa naye nga kijukire nti ababaka ba parliament ababeesimbyewo batandika nga 10 November okubanga banoonya akalulu ate bamalize nga 10 January jukira nti nga 15 lwe bagenda okubeera nga balondebwa obanga akalulu kakubibwa akubwa president ne ababaka aba parliament nandala mafami abadde mbugisu bingi byayogedde okulina okulinyisa ebbeeyi y'emmwanyi ate nga n'omubaka wa National Unity Platform akyaliddeko president wa UPC Akena Jime wanono wafudde n'omukisa ogendako ku ntaana yoyo eyaliko president wa Uganda Dr. Milton Obote wetugenda okusembeserera ffe olunaku olwaleero weewo abagenyi baffe bagenda kubanga batubuuzaako kantandike ne chairman Kabuye bwe mulundi gw'okusoosa okubeera nga abeera waneeno buuza kubatula ku Delta TV. Amanya n'eddoboozi za Abdul Kabuye mbaaniriza mwenna TV nga batweresa amaaso nze chairman wammwe Bulo Butambala nga nze ntwala omuluka gw'ebutawuka twalo ebyalo mukaaga mwenna neesiimye okubasinkana olunaku lwaleero nga mundaba mu studio muno. Chairman Bulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abandaba omukama mulungi amanya Asadu Semanda Charismat Onayaya Chairman Erosfiri Bulo Chairman wa Chairman Butambala NRM sanyuse nnyo okubalaba era mwebale nnyo abali ku programu eno. Honorable Magola sebo mudweta neyanziza amanya n'eddoboozi Matovu Emmanuel Magola ombaka wamwe owa Busiro East Constituency addako Banabusiro batumidde nnyo Banabusiro East mbagala nnyo okusooka nsaasira abo abafunye ebizibu ebyenjawulo abakoseddwa mu ngeri emu oba endala abalwadde abafiiriddwa mwena mbasaasidde ate era ntuusa n'omukisa guno okusaasira abantu bange aba Kyengera Town Council miruka mu muluka gw'ensangi Katereke Kyengera ne Nabbingo abalumbiddwa ab'ebijambiya ebijambiya tebitandikidde Kyengera Town Council mwabiwulira Entebe Wakiso Nansana era atambuza ebijambiya n'okutiisatiisa n'okutugunya abantu amanyiddwa n'oyo ateekeddwa okukuuma bannayuganda n'ebyabwe amanyiddwa n'oyo obuvunaanyizibwa bw'alina nti ateekeddwa okutukuuma n'ebyaffe tumumanyi naye era mu pologulaamu eno tujja kumwogerako kuba beemanyi ebijambiya tebitandikidde Kyengera naye Banabusiro mbatumidde mubeere bakkakkamu ensonga y'ebijambiya tuginoonyereza jjo nayogeddeko n'omwogezi wa poliisi n'aŋŋamba operational commander wa police agenda kujja ate era yaliyo era tugenda kwongera okubeera nga following up n'okuyamba abo bonna abakoseddwa mu ngeri eyo. Mukulu Jimmy buuza kubatula ku Delta TV. Abuuzaako mwenna mu biti byammwe era nga ntandika n'ekiramuso ekikulu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Erinnya lyange nze Abuba Jeremy era nga ndi omu ku abo abadde beegwanyiza Entebe ya Katikamu South naye nga sebo nze olwokano naluvuddemu nga sikakiddwa wangi olwokano nze naluvuddemu nga sikakiddwa n'ensalawo nyimirire emabega wa mukulu wange oba mwannyinaze Honorable Patricia Magala Nakafeero era nga ngenda kutambula naye mu lwokano luno okulaba nti muyambako okusaggula obululu obunaamuyamba okuba nti agenda mu parliament y'eggwanga ate era nga wa independent munnange sagenze mu babibiina kubanga ab'ebibiina kuviira ddala mu ntandikwa nalabanga embeera zaabwe aba independent Katikamu South tulabanga muweererako ddala cause NRM eyina abantu almost 5 aba independent mwena wamwaze abantu nga bawera nga 15 15 19 around 15 okay kale
kantandikire ddala naawe mukulabuba obungi okusunsulwa okwabaddewo eggulu kwatambudde kutya? Okusinziira ku Luweero district gye nawerekeddeho nawe Patricia Magala Nakafeero, okusunsula ku side eyo kwatambudde bulungi. Nabaddewo ku kitebe kya district nga yabadde awerekeddeko candidate wange, byonna byatambudde bulungi, saalabye obuzibu bwonna, era siinaayo mawulire ge nafunye gonna gagamba nti waliwo candidate yagenze okubanga bamunominatinga Luweero ku district naaba nga tali nominated. Newankubadde nga okusinziira ku bibadde bitambula ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, tuzze twetegeeza nti waliwo ebitundu ebimu ebibaddemuko emivuyovuyo, naye era generally mu ggwanga lyonna emivuyo tegibadde mingi. Cases ntono nnyo ze balipotinze, entono nnyo zibadde zireetamu obuzibuzibu, naye nga bw'oba wa creating electoral commission amazima gali nti yakoze bulungi. Weewaawo Mukulu Magoola, twabadde wakiso ne bannange bwe twalina ku Dota TV omuli ne asunsula amawulire gaffe waneno Haruna Luwangula wamu ne Simon Malepita nga bagamba nti aba NRM babadde babasunsulira we bajjidde naye nga opposition balina okulinda obudde bwe bataddewo. Busiro East yabadde ya ssaawa 7. Sijja kwogerera balala nja kweyogerako nze nga Magoola wa Busiro East. Natuukidde mu budde era bansunsulidde mu budde, naye era nga nakirabyeko nti waliwo abatuuse ng'empapula teziri mu order, waliwo abatuuse ku nomination center nga tebagenda for verification, era ekyo nga kiteekwa okuleetawo dati delay nga bateekwa okugamba sooka ogenda otereeza eki empapula zo. Waliwo abazze ng'empapula tebalina commissioner of oath tazisayininzeeko, era nga nakyo balina okugamba dduka wali bakuteereko ki omukono, n'ekirowoozo ekyo kyekyaleeseemu delay. Naye neebaza returning officer waffe Tolbert yakoze omulimu mulungi ku saidi yange, yansunsudde mu budde era n'antambudde kuba empapula zange zonna zabadde muki zabadde mu order. Naye abo abakoseddwa olw'engeri omu oba endala era nabo ntuuse okubasaasira nti electoral commission naye yateeseewo ndowooza akadde bajja genda, naye mufu abeesimbyewo naddala ba Busiro East fena batusunsulidde mu budde. Chairman Kabuye, ewammwe kyabadde kitya? Ewaffe mu mazima kale kyatambudde bulungi, naye nga kyasusse ku wa independent Lydia Mirembe. Yasaanikidde ekitundu ekyakutambala yonna kubanga yakubye laale, abantu ne bava Gombe ne bava Ekibibi, Gombe, Kyerima Nakatooke mpaka Mbulo ne basibira eŋŋando. Kati ye yayise eri ku kolansi n'asala ekimooni ng'omukwaya yeesimbyewo olw'obutataaganya konvoyi ye, n'ajja asanga abantu be eŋŋando. Kati bwe yatuuse eŋŋando ate n'asanga Aisha Kabanda nga naye afubutuka eri bayitayo Lwamasaka, konvoyi nejja zisinkana awo, naye ndowooza ng'omulabi Aisha Kabanda naye ebyenda byamukankanye olw'ensonga ya Lydia yabaddeko emmotoka eziwera 300 ate nga zonna zijjudde abantu. Lydia gwe twogerako wa independent. Owa NRM lwaki tumwogerako nga gwe chairman wa NRM? Kyatusukkiridde. Amazima go gakola ki? Geetagisa. Nze ndi chairman ate omu bw'ati siri mulonzi. Naye bo abalonzi bo batunuulira nga basibidde ku muntu waabwe wa independent, ate kyekuto bateeka mu mugwa oba okubakuba embooko. Weewaawo. Kati byenkunyumiza bye nalabyeko. Chairman Asad, kyabadde kyekimu ekyeggulo bagamba kifumba kikola ki? Kifumba kitokota. Kubanga ffe tulinawo bafulaga baffe aba movement abakwata kaadi ekituufu banafu nnyo, naye obunafu bwabwe nga bwe babweteekako Lydia amangi yagajja Lydia yakola kuba yabayayo ekisanja kimu katusuubire emyaka 3 naye ne betutambulirako ebutambala tukyali ku bya Lydia.
ojja n'ogamba nti Kivungi abaddeyo emyaka 13 n'ekintu kyeyakoze nnyo ebutambala kyeyakoze yazze buli muntu n'amu omutwalo gumu mu 13,000 abo balirizi buli muntu yamuwadde siringi 10 buli mwaka kati kyekintu ekikulu kyeyakoze Isaac Kabanda bw'omubuuza kyeyakoze ye yatukoledde nnyo kuba yazinya amazina paka ekisanja bwe kyakoze eki kyaweddeko Lydia bukyatandika ebintu bingi bitambula. Wow. Honorable Magola. Obungi bw'abantu obwalabise nga basunsulibwa ku Bwana Munigina kozwa kusoba sunsulidde abantu 95 abantu 45 nga bali ku bibiina abalala nga bazze Bwana Munigina. Kino kitegeeza ki? Okulaba nti aba independent babadde bangi kibeera ddala ku bibiina bye tulina ti ebibiina ebisinga tebirina nga nekya NRM ruling party mwekiri tebirina internal democracy ebimu tebirina capacity ku implementing policies zaabwe oba constitution zaabwe kyezikola ki kyezigamba tisinga ebibiina bibadde ne internal democracy nebategeka akamyufu ako n'okavaamu nga naawe oli mumativu siraba lwaki oba weesimbawo independent nja kwogera ku kyange nga Magola nze ndi wa NUP era president wange ye Robert Kyagulanyi naye bwe twagenda mu kamyufu ewaffe tetulina kamyufu mu NUP tulina sijja nagiyita selection naye tulina vetting nti bakuvetinga ne bakuwa ebibuuzo naye ate ebibuuzo bwe biggwa tebakuwa answer ate tebakukiriza kulaba yabimakinze atya wawe wagudde nti omulundi oguddako okole buki bulungi nze vetting bwe yaggwa nali manyi Magola nze best candidate gwe balina era nenjogezanya n'abakulu era netugenda mu maaso nga twogera even up the last moment twabadde tukyakola ki tukyayoga naye nze ndowooza ekibuuzo kyenagwa kyali kimu nti mu bantu baffe abo mubeeramu nga ogyeko president wange waliwo ebibuuzo ndowooza bye baŋŋamba okwanukula ne mbagamba nze ebibuuzo nja kukyanu ebya vetting mbimaze ebya EMC mbimaze n'ekino ekisembayo kye mumbuuza nga tekijja kubeerako receipt n'acknowledgement ne mbagamba ekyo kinnemye sijja kukiddamu era ndowooza ku bintu ebyanyimisa kaadi ekyo ekibuuzo ekyasembayo kye kyanyimisa ki kyali kibuuzo kyekyo honorable anti nabagamba kirina okubeerako receipt n'acknowledgement nekinemu okukola ki okuddamu naye ebyo bya mu pate yaffe si bya ku TV era sijja kuyita naye nga nkugambye ebibuuzo byonna byonna nabiyita bulungi ekyo kyokka kyekyannema mukulu Abuba naye nga nyongerako kuba independence bw'otunuulira ebibiina byonna byetooloolera ku personalities ti olwaleero Museveni ye NRM ye Museveni bw'otunuulira Mao ye DP ye Mao buli wogenda ebibiina bwetyo bikola ki ebitamba at times bw'oba oyagala okusucceedinga mu kibiina ekyo buli kiseera olina okubeera nga you are good in the party's president books nti ye buli kiseera akulaba nga is blue eyed boy nti ne bw'obeera n'endowooza endala nga eyawukanako neya president batandika okulaba ng'omulabe ffe abamu mu byobufuzi tuzze twerandiiza ffekka kati nga nze ekibiina ekyange ekya National Unity Platform kyansanga mu constituency nga mbaddemu emyaka 20 tubadde ne munaffe atukiikidde emyaka 15 bw'omubuuza nti okoze ki era ye kaadi okugimumma baali right okola ki okugimumma naye kubaaliwo nga yaliyo incumbent avuddewo the next person yandibadde Magola yalina experience yamanyi constituency bwetambula yalina n'obusobozi okweyagaliza si okweyagaliza kituufu era neyagaliza sijja kugamba nti seyagaliza naye bw'otuulira ku qualification nti omuntu zaalina omubaka wa parliament kiki kiyandibadde nakyo ani asobola okukulembera abantu be ani asobola okusakira abantu be ani alina capacity the means education wise alina qualifications ezo abamu empapula bagatiza ngatize n'okwera teziwera abamu batugamba ezimu za bicupuli naye bye tujja kwiraba mu maaso awo gye tukola ki gye tugenda naye nga internal democracy mu bibiina yasinga okuleeta ba independence singa nze lindako malirize katono ndeka malirize katono ensonga eno just dakiika emu nti nga nze bwe twagenda mu process eno nafuna omukisa nenjogera ne president wange Robert Kyagulanyi naye mugamba process eno teyabadde fair
naye nkusaba process eno tugiddemu oba nangamba genda oteekeyo ki petition petition nenjiwandiika nenjiteekayo tewali muntu yankubira kuŋŋamba nti omuna ebyavudde mu petition yo yayiseemu yagaaniddwa oba wano wekyakola ki wano wekyagaanira saafunye muntu ampa mawulire ago kati bwe batampadde mawulire ago neŋŋamba wange kanjira nominatinga osanga petition tunagiwuliriza nga nomination zikoze eki ziwedde naye nekyo tekyakoze eki tekyasobose wewa otunulira ebibiina byonna ebyoludda oluwabula gavumenti mwe bye muyita ebivuganya gavumenti biina byali badde birwanyisa mukulembeze wa ggwanga oba kulwanyisa NRM naye ate buli atondawo ekibiina kiba kirwanyisa NUP lwaki ekyamazima kiri nti okusookera ddala analysis gyokoze nti buli kibiina ekitondebwawo kirwanyisa NUP ekyo si kituufu lwaki olwaleero njagala kwebaza mukulu wange mwami Magoola agambye nti ebibiina byonna n'abo ababikulembera emirundi egisinga bitambulira ku bo kitegeeza ki buli muntu alina kyatandise abakuna okweyagaliza ng'omuntu olwaleero bwe ntunulira ekibiina kya mukulu wange Honorable Mubaraka Munyagwa Lusania ayina ensonga lwaki batandikawo ekibiina ekyo era tebakulimba nti ate olw'okuba nti yakitandise ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti ate yagenda kwagalizaani Bobi Wine ayitewo mu Luganda bagamba nti tereyagaliza ya munne kuzaala nduusi katono nnyo Honorable Abuba bw'otunuulira mu kalulu akaggwa byonna ebibiina byegatta ne bigamba nti katukulembeza omuntu omu naye nga kisanja kino kyonna bwe kitambulidde buli abasinga abalina bye bavudde bwakola ekibiina kikuba NUP tewali wakuba NUP ate nga kyetulaba nti kyekibiina ekiri ku ludda gavumenti saagala tukiyiteekemu angeeyo tewali wakuba NUP buli muntu aba n'ensonga lwaki atandise kyatandise njagala tukitunule objectively olwaleero lwaki abantu abamiddwa kaadi bavaayo ne bagamba bazze nga aba independent kubanga bekkiririzaamu n'ekyo kye bakoze ku ground bo nga bo olwaleero bino ebyobufuzi bye tulina mu ggwanga ate bikwewuunyisa nti bakulu baffe mu byobufuzi be bandibadde babeeranga ekyokulabirako ekitaliiwo nze nabadde neesimbyewo nga independent mu Katikamu South Constituency naye oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu eby'enjawulo nva mu ggombolola ly'e Makulubita mu Makulubita tubadde tuvuddemu abeesimbyewo bali babiri nze ne Honorable Patricia Magala Nakafeero naye ffenna tuli ba Makulubita w'obulenzi waliwo abavuddeyo Bombo wali abavuddeyo Nyimbo wali abavuddeyo Ndejje wali abavuddeyo ne Katikamu Sub County naye nze olw'okuba nzikiriza nti bwe mbanga ebintu ebirungi byenzikiriza okukolera Katikamu South ne munnange nga tutambuliramu values zezimu nze nsobola okustepinga down ne muwa omukisa era ekyo nakikoze nga sikakiddwa nga siweereddwa wadde ekikumi kya ssente ate nga mbadde nateekamu nnyingi nendekera omukisa nengwawo ne Patricia Magala Nakafeero naye ng'ate ndi muto nnyo mu byobufuzi kino kiremye bakulu baffe era kikwewuunyisa nnyo nti olwaleero abantu abatugamba nti abamu ku bo beeyita ba experienced leaders be basinga ate obuluvu mu ggwanga lino so nga ate bo bennyini besenga badde basobola okutusiigira ekifaananyi ekirungi ne bagamba nti bw'oba oweerezaako ovaawo n'omulala n'asobola okubeerawo oba mba muva mu kitundu kyekimu olekera omuntu omulala ab'ebitundu mwe tuba tubabinika omugugu kati nze mba Makulubita ffenna tuwoza ndi mwana wammwe munange mundabi n'oli agamba mwana wammwe kati abantu mubatabula ndagaano ki gye mwakoze gwe ne Patricia nze nayimiriddewo okumuwagira nga tekiri mu ndagaano yo nera nze namunoonyeza ng'omuntu olw'ensonga ekintu kyoli mu kwogera twakiraba esemba buli ku shats ne sodo nti luli balekera shats kubuno obudde shats tagenda kujja sodo gwe bakoze eki muyina endagaano gye mwatuuseeko nti taamu eddako yiyo obeera ne taamu eddako jja muwagira ekyo ekiseera bwe kinaaba kituuse tujja kukola assessment
tulabe butya bwe tukikozesa naye ku mulundi guno nze nasazeewo makulubita mu ggomba ly'e makulubita woveeyo omubaka wa paalamenti omu avuganye n'abalala abavudde mu magombolola amalala babuuba ekisanja ekiddako yanakkirizo kikulekera oba nakyo gwojja kumuwagira eki kiseera bwe kinaaba tutyo tujja kukyaseesinga olw'ensonga nze na projects nyingi ze mbadde ntandise mu constituency ezigenda okusigala nga zigenda mu maaso era abalonzi ba Katikamu South constituency ngenda kusigala nga mbeera nabo mu mbeera ez'ennaku n'embeera ez'essanyu n'ebyentandiseeko nabyo bigenda kukola ki kusigala bigenda mu maaso akaseera ako bwe kanaaba katuuse tujja kukaaseesinga nga bwe kali olwo tusobola kalowooleza kubanga tekannatuuka. Wow. Chairman Asad, mu pate yammwe muyinamu abaana n'ebyana? Mu pate yaffe ng'eya movement muli byana n'abaana. Mubeera mutyanga mu kamyufu kammwe muyina abantu be mwalonda naye ng'ate muwagira ba independent. Ezo sinkwe tusuubiro ezo tezibanka olw'ensonga kino kye tubuuza kiri mu district yammwe Butambala. Okumanya sinkwe osooka n'ojja n'otunula ti aba movement bazze waliwo n'aba independent. Aba independent baana baffe kubanga Lydia Mirembe ekyamugisa mu parliament bagamba yagikwata ku yali akwata ku yani kitegeeza yali akwata ku ya Museveni abenga afuga ate omwana yazze ku Lydia talina maanyi buli lwe twawula obululu buno ne tubuwa ono omwana wa movement Kivumbi ajja tukuba omupiira kituyina tageti yaffe yakujjawo opposition mu Butambala. Independent si bulwadde bwaffe, opposition bwe bulwadde mu Butambala. Kitegeeza tulina okwekwata ffe ekitole. Ono omwana bw'abanga munafu yawangula atya akamyufu era ffe abamuteekamu ffe tumugjayo. Kitegeeza amale okweteekateeka alina okuzimba kaaliya ye ku kisanja ekijja tujja kumuwa. Kino temwakirabirawo mwenga pate? Twakiraba naye bonna abaali bazze baali banafu nga tewali ayinza kusobola bantu baliyo. Ate nga tulinayo Lydia ali ebbali ye nga sijja kwata pate olw'omuyaga ogwaliwo mu kusooka kati bwe yazze bwe tulina okuteekawo atuggirewo bali kuba yalina okusoboza mukube bakandidate bammwe. Bakandidate tetubakuba wabula tubateekateeka. Chairman Kabuye wanjisebo tugambe nti vetting ya NUPS nga kuyammwe ya yon kantu ako sagala kanti muddemu akibuuza NUP nyinza n'okugamba nti mubahi walina irahi agiwona okukubakubagiza essaawa zino tulina abantu ba NUP sijja kukozesa lulimi lwakubba yabasuubiza nga balinga abasuubiza omwezi gwa Ramadhaani titugenda kubawa kaadi nesuubiza abantu abawera 6 bonna ne balinda yidirwe neetuuka ate nga babajjeeko ne ssente kati ayatutte kaadi yabadde omu bonna ne bakaaba amaziga naye amaziga gye bagakaabidde eno mwenaalemu netubaga nti mujje kati amaanyi ge tulina mwenaalemu nga NUP gatwongedde era tubakubagiza nga bamulekwa. Chairman Kabuye wanjisebo wenzije ekibuuzo ekyo we wano bwe mubanga muyina abantu be mwawagira mu kamyufu ka NRM yesebo ne bafuna ticket ate nga mmwe abantu be bamugamba nti ne ona atafuna ticket yayina amaanyi kitegeeza muzze ku nkola ya NUP kuba bo baatuulanga ne bagamba nti ono yayina amaanyi tuwoono. Kakati nze ndi chairman omupya agenda azizza NRM ku ntikko mu constituency yange. Bino byenkugamba ffe aba independent si kizibu kyaffe. Ekizibu kyaffe Kivumbi n'Isa Kabanda. Singa tubasigula mu constituency yaffe ola bulungi ebintu bya jjajja mu bufunzi temufudde ku service delivery wabula mu mwagala kujjawo opposition. Twala kujjawo opposition service je kubanga abali badde bagirondoola okutuuka mu bantu owulidde basayidie mu bufunzi ekimmisa abantu service delivery olw'okuba balonda opposition. Twalonda bubi sebo abantu balonda bubi kyekyo lwaki abantu bafuna mpeereza nnungi
empeereza yali badde ejja nga bagisakayo be bano naye bw'alinnya omuti aga nti nyeenya omuyembe bw'atuuka eri agulirayo n'asuula bisigo kati abantu banaafuna batya. Saba nyongerezeeko ku nsonga eyo ekimmisa abantu service delivery kiva ku babaka be balonze ng'ababaka abo bagenda mu parliament balowooza nti balina kulwana na gavumenti mu kifo ky'okusaka mu gavumenti gye tusakamu oba oli wa opposition oba oli wa ruling party olina okukolagana ne gavumenti ekola ki eriwo. Honorable Magola gwe okujja obwa Namunigina kirekawo ekibiina kyo? Nze saze bwa Namunigina nga bw'oyagala okukiteekawo nze ndi wa NUP era president wange ye Kyagulanyi. Mu lwokaano luno mulimu bakandidate ba NUP babiri, mulimu Magola ng'akabonero ke Ntebe, mulimu n'oli omulala. So ekibiina kisigala wanze nkyali wa kibiina sinaba kuseeseetukako era emirimu gyange. Muli basatu ababadde bazze ku bwa MP nga muli mu National Unity Platform. Oli omulala sijja kumwogerera nze kaneeyogereko nze kombuuziza ekibiina nkireseewa. Nze sebo nkyali wa National Unity Platform era abalonzi bange abantu bange ababuso East Constituency bazaamu amanyi ti Magola akyali waki wa National Unity Platform naye era nga bw'otunuulira ffenna abeesimbyewo kansookere kwabaddeyo bw'omubuuza nti oyinza n'okumbuuza nti Magola yakozeewo ki mu ebbanga lyamaze mu Parliament emyaka 15 ngenda kugamba tewali gwe bw'oba okirina ojja kukingamba mu programu ti yakola kino na kino na kino na kino. Wano mpulira bano ba NRM naye bawaana candidate bajolonga ba candidate baabwe aba NRM bali mu kuwaana ba candidate abali independent tenabe ekibiina kyabwe tebakikiririzaamu bakkirizamu oli owaki owa independent. Balina n'okulowooza nti maybe ekibiina kyabwe kyakola ensobi okuwa wa independent ki okumuwa kaadi. Nange mu kino ngamba nti ekibiina kyaffe kya National Unity Platform kyakoze ensobi okuwa oli ki kaadi. Kaadi yadde inakubeerayo. Kaadi yadde inakubeera ya Magola. Kuba ku Magola yalina obusobozi obuwangula constituency, yalina obusobozi okuleeta services eri abantu ba Busiro East Constituency. Tunuulira constituency yaffe ya Busiro East eriraanye ekibuga Kampala. Naye bw'otulira constituency yaffe yesinga okuba enjavu mu constituency zonna ezeetoolodde ekibuga ki Kampala. Naye nga bw'otulira n'omusolo gwe contributinga ku national level nagwo ogulaba human resource abantu bayo abajja okolera mu kibuga buli lunaku. Naye bw'obuuza nti mu Busiro East Constituency mulimu eddwaliro, bw'otulira population yaffe n'ey'abana abavudde Butambala Gomba oyinza okwesaga Busiro East Constituency yokka egatta district nga 6 mu side ye. Naye terina wadde referral hospital, terina wadde general hospital. Bw'otuuka ku ky'amazzi amazzi honorable ebyo byonna byoli mu kwogera nga tonnafuuka honorable tosobola bikola tosobola kusakira abantu. Waliwo ebintu oyinza okumbuuza nti omubaka wa parliament omulimu gwe guli gutya naye bw'omala okutegeera omulimu gw'omubaka wa parliament akiikira abantu be simanya abaga amateeka simanya akola kyo kitegeera naye omubaka wa parliament alina okugenda n'asakira abantu be n'alobinga. Sinze Magola as an individual nti nja kujja nzimba eddwaliro mu Busiro East Constituency. Waliwo bajeti ya Uganda balobinga bulobinzi nti mu bajeti eno eya Ministry of Health oba eya local government ku mulundi guno neetaaga eddwaliro lya Wakiso libeere upgraded to this level. Ekyo omubaka wa parliament akikola ne ku floor n'akiremerako n'agamba nti amazzi amayonjo neetaaga gabune constituency kuba government program ezo tulaba abamu nga bateeka nayikondo mu constituency. Actually nayikondo ojja kumbuuza ni Magola oteesa nayikondo meka mu constituency okumala emyaka 20 naye n'omulembe gwa nayikondo nagwo mukadde nnyo. Amazzi ga pipe lwaki amazzi bwe gabanga ekaramoja gatuuse mu bitundu ebiri mayiro 100-200 okuva mu Kampala gatuuse gabunye butawuni obwo lwaki Busiro East Constituency etaweza kilomita 10 okuva ku post office ey'e Kampala teweza kilomita meka 10 lwaki abantu ojja bagamba nti bagende batandike okunywa amazzi ga nayikondo naye ng'ategana amazzi omubaka asobola okulobinga ministry ya water
ne bagamba nti amazzi ga national gabune constituency yonna ekyo kisoboka buki bulungi amakuba amabi bw'oba ova mu Kampala kasita otandika amakuba amabi ng'otegera nti kati oyingidde Buso East n'ekyo mubaka wa parliament yalina okuyimira ku fulo ya parliament n'alaba minisita wa works n'amugamba kino na kino na kino abantu balobinga twalabye wano abalobinga nali mpulira juzi namboze beti ow'emukono yagamba nti nga nakajja mu constituency eno twalina wano kaheresesete oba wano oba tu akakalwairo k'emukono n'agamba nze nga buli lunaku nsiiba ku office ya minisita wa health n'abantu wa local government okubaforcinga eddwaliro olwaleero agamba nti kati lituuse ku mutendera gwaki gwa hospital owaffe yekimu nga atasobola kwogera mu parliament abantu baga babusoisino gye beetaaga ebyo gye bayita lobbying kaakati ono gwe bawadde kaadi yaffe ya national unity platform mu parliament boogera luzungu baminisita abasinga n'oluganda tebakola ki tebalumanyi kaakati bwagenda okulobinga agenda kukozesa lulimi ki anaatambulanga namutaputa mbadde nsaba mbuuze y'ekibuuzo Honorable Magoola atutunyonyole era atunyonyole ne bannayuganda omukulembeze we gwatugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jayise yonna mu campaign trail agamba buli wolaba manvuuli kola ki tikinga kati ate yali independent Buso East omukulembeze wange Robert Kyagulanyi agambye wolaba entebe wokola ki era bw'anaabaze mu constituency yange ogenda kulaba nti pulaane zonna eza president wange Robert Kyagulanyi ngenda kulaba obeerako kubanga yagambye ku Magoola yeka kiri exceptional nti ku Magoola wolaba Honorable Asad gira basi wolaba entebe ambuleera weeri naye tugambye nti processes okutuuka omukulembeze wange yali bize ne kampeni zaali zimaze okutandika mu kugaba kaadi eno mu kibiina ngera bwolaba ne mu NRM ne mu NUP mulimu mu bufunza aboogera be president bo babakolera kye baagala sigamba nti aboogera president babakolera buli kye baagala naye kugambye linda amaliyo ono kyambuuziza nti mu kibiina mulimu bamafiya nga bwolaba ne mu NRM mulimu amafiya baki baayo mulimu abaagala okukola ebintu okusuutinga their own interests kakati bani abo bamafiya abo waliwo n'akabondo muli bakayita ka DP block akalimu abo Basego n'abampuuga era abantu bafaanako bwe bati ne mu NUP bakyali era president Kyagulanyi kyalina omulimu munene okuba akabinja akokola ki okafu buli kiseera ka mivuyo kati kusaidi eno eyange nze bwekuyingira NUP emaze emyaka 5 jjukira nze nava mu FDC okujja mu NUP bali bava mu DP block era twali tetukola ki tetukwata kati era akabinja ako kekonoonye ekibiina kyaffe era president akyakakubo kafulumya naye nze amwana exceptional kusonga wangisebo kakati yaga kubuuza Honorable mugenze n'oyogera nti temwatunze kibi tewali atunda kaadi wali olulireko nti bagiteekako price nti kaadi ya NUP bagigula milioni 2 milioni 3 teri atunda kaadi ya NUP kakati sebo mugambye mwabaddemu obumulumulu mu kugaba kaadi mwabaddemu obuki obumulumulu obujulizi mbuyina sebo tuyira chairman waffe owero C3 Mr. Kasozi abadde atwala eggombolola y'ombulo mwamusuubiza kaadi era ne mujjako ssente ze ne wabaawo chairman Asadu opponent we era yabadde azze okumwesimbako era essente mwazitwala alina obujulizi we buli bwoba bwagala tujja kubuleekwa president yabayita president Kyagulanyi yayita bonna baleete obujulizi tewali yaleeta bujulizi bonna bakoma mu bigambo teri yaleeta bujulizi ne wabaawo chairman Isima gwe mwawadde kaadi oyo yawadde milioni 3.5 yaziwadde ani sigwe abazikuŋŋaanya katukome mukulu Asadu genda maaso kozesa omuzindaalo Honorable Magoola tageti yammwe yakubeerawo nga mwesimbyewo oba yakujjako president Museveni kubanga bw'oba oyagala okujjako president Museveni n'ogamba nti mpuuga omusudde n'osuula ne Sseggona gwe Magoola n'ogamba nti gwe oliwo ojja kukola gulaba kibawa kifaananyi kimu kibiina kyamu ombuuza ekibuuzo nti twagala kutwala buyinza president ali mu kutalaga president Kyagulanyi ali mu kutalaga Uganda yonna kunoonya buki buyinza kaakati bw'oleeta abakulu nga Mr. Mpuuga owekitiibwa Medard Sseggona n'abalala b'oyogeddeko be baasuula 1
bw'ojeemera ekibiina oba osuubira ki ate tewali muntu gw'oyinza gamba nti tasobola kuzikawo kuba ne bampuuga balina gye baatandikira mpuuga bwe yali ajja John Kawanga mu parliament nga buli muntu agamba Masaka ekoze eki efudde naye mpuuga ate najja ate naye n'abeera mulungi mu bimu n'ebirala naye jjukira nti mpuuga baamu obwa leader of opposition ne bamumujjako ne bamuwa obwa commissioner ne bamugamba nti obwa commissioner nabwo sooka ojje tukutuma omulimu omuki omulala n'ajemera kiki ekibiina era n'akwatagana n'aba NRM ne bamulemezaamu Joyce baagala naye ne bamuyita ne bamulikolinga naye ne yeeremezaamu kati ekibiina olowooza kyandibadde kibakolera ki naffe nga bwe bazibeezimba naffe tujja okubeera abalungi tujja kuweereza sinakindi n'okubasingako era bw'obabuuza nti mwe abateeketeeke nga bwe beeyita ebbanga lyemaze mu parliament for example bwe baali bagenda mu parliament mpuuga ne Sseggona bagamba nti bo bagenze ku nsonga Ssemasonga eza Buganda emmeka 5 njagala ombuulire ku nsonga ezo 5 eriwa gye baali bagusizza wadde netya katujje honorable Mago mukulu Abuba lwaki NRM yalumiddwa nnyo ku babaka abasinga abamiddwa kaadi mu NUP mu lwokaano lw'ebyobufuzi buno okusookera ddala njagala okutegeeza nti osobola okuba ne opponent wo ninga opponent oyo mulungi mu byobufuzi temuliimu eri personal tusobola okwawukanako ideologies naye ate era osobola okuba ne opponent nga mulungi ng'akugasa engeri honorable Mpuuga gy'abadde atebolingamu motions ez'enjawulo n'azidefendinga olaba nti abadde alina ebisaanyizo eby'omuntu asaana okubeera mu parliament yakoze ekibiina oba Sseggona olwaleero bwe mpulira honorable Magoola ng'akuba honorable Mpuuga ne honorable Sseggona mu Luganda tetugamba nti obukookolo bugeyaŋŋana butya anti ye ng'omuntu bwe bamumye kaadi as a independent agamba bali bwe babagaana bwe babagoba ku bakamishona bakola ki balemera kusigeza naye yakoze eki yalemeddeko nzira ku point yange nti opponent wasobola okubanga ekituufu kintu wa kibiina kye naye nga mulungi ekyokulabirako tukkirire emitiyana honorable Joyce baagala bw'otunya lwale ye gye yakoze oluvannyuma lwa nomination n'otunya n'omubaka NUP gwe yagambe asinga n'emuwa kaadi mitiyana yamaze dda okwogera nze siri wa NUP naye ngoberi y'ebigenda mu maaso kubanga ndi mu lwokaano lw'ebyobufuzi naye olwaleero bw'otunya nti honorable Joyce baagala alimu ekirungo ekyaki ekyenjawulo kino kyembwe nkiza ku bakulu bano abava e Butambala BNRM tebagyeganye naye ate boogedde amazima agatali mangu kwogera ne bakugamba nti newankubadde tuli BNRM naye Lydia Mirembe tulaba nga alimu ki ekinyusi n'olwekyo ekintu tekiri kugamba nti omuntu pategwesi naye omuntu kyona asobola otugattako palamenti y'eggwanga ssetteeserezo w'eggwanga yeetaaga mutwe era bwe tuba tutunuulira omuntu era nga tumwasesi nga tutunuulira biki ebimuvaamu olwaleero kino njagala okukisaba eggwanga okutwaliza awamu n'abalonzi bonna tufeeyo nnyo okulaba abantu be tulonda endowooza yaabwe oba entegeera yaabwe eri etya biki ebibavaamu tuve mu politics ow'okukyamuukiriza omuntu asobola obba nga ali ku opposition naye nga amazima gali nti nga mulungi era nga n'abaana abali mu ruling government bandimwetaaze lwakuba ali ku sayidi ki ndala ekyokulabirako tutunulye honorable Katuntu ebusoga honorable Ntamongo namulabye amwogereza simanyi oba n'abalala mwakirabye n'amwogereza n'amusaba asabire ne president Museveni akalulu naye watunudde nga kiringa ekimukalubiriramu alinga akomba ku sukaali akombako bwajjayo akombako awulira awoomerera ate bwakola ki bwajjayo n'olwekyo honorable Katuntu newankubadde ali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti naye ate muntu mulungi gw'otasaana kufiirwa naye ate newankubadde mulungi era njagala okugamba abakulembeze mu abaluddewo nti ate ekiseera kituuka bagamba nti naazina obulungi amala n'akola ki n'ava mu ddiiro tuweeko n'abantu abalala omukisa tubagezese tulabe bakola batya teriyo gwe bazaala ne experience
abakulembeze abasinga mutukulembeze ekintu kye experience waliwo omubaka omu zesigenda kumwogera ava mu bendo ly'emukono yayogerera omwana gwe bayita Sauda Madada nga zo okwesimbawo nga independent n'alyoka amujuliza n'amugamba nti obadde genero nnyo eno gy'obadde naye nga genero atafuna nakasente naye kati wano wozoozi obaza omusaala guno gwa miliyoni 6 bakuweeyo miliyoni 10 naye ng'omuntu ono aludde mu palamenti ebisanja ebisukka mu bimeka n'omugamba nti gwe kiki ekikulobera okudda emabbali naawe owekubalala omukisa emukono teriyo bantu balala bagezi n'olwekyo abakulembeze baffe mwenna naddala abadde mu palamenti ebisanja 2 ebisanja 3 nze nno mbasaba nga Honorable Abuba Jeremy nti n'alima ewagonda tuweeko n'abalala omukisa basobole okuba nabo batwaliddwa nga maaso si mwe bagezi mwekka. Mukulu Asadu bw'otunuulira enkwata gye muli mu kukwatamu Buganda ku Museveni mukomyawo ababaka basobole okuwagira abalala obuzibu buliridde bakubana abazze independent temwasobodde batuukako. Enteekateeka ya Buganda ku Museveni y'ababaka fenno twagisanyukidde ng'aba movement esanyuka gye twasanyuse bajja mu kitundu ne bageraageranya oli wa movement ozitowootya oli wa independent ozitowootya fe independent tuginaako buzibu independent mwana wa waka naye obuzibu opposition Buganda ku Museveni bw'eneeba etambudde ng'egenderedde n'ebigendererwa byeyagirako ejja kuddiza ddala movement ku ntikko. Katononyawo chairman Buganda ku Museveni ku Sande baali Butambala. Bwe mubanga mugamba nti Lydia ayina amaanyi nga Nakato talina maanyi lwaki temutuuza abantu bano okusobola okutaasa obululu? Kakati Nakato okutwala kaadi nsuubira namutembeeta nnyo naye ne tumugamba tukutembeeta ofune kaadi eyo naye tojja kusobola Lydia n'atugamba nti bwe naamaliriza nze njagala nange wempitirawo nfune omuki omulimu. Waliwo asusa ejji n'atalirya ejji toyinza kuyigiriza ate yasooka kususa jje kulirya kuba ye ejji yakalisusa ate abalala baalisusa dda era ne balirya. Kakati so nti omuntu yenna bw'oba onoosusa ejji ng'onoolirya olina kweteeka. Mwabatuuzaako? Waliwo empaka ziyinza okuba ku muntu nga tajja kuwuliriza kyemukola ki kyemugamba. Waliwo ffe bwe tubeera ebbali kati nga Honorable bwantuddeko aŋŋamba nti agenda mu maaso naye ng'atunuulira kye bagenda kukuwa mubenga mukigabana. Waliwo n'ajja okubuulira amazima nti tojja kusobola woolaga. Mu NRM mulina bye mugaba era tewaliwo agenda nga talinayo kyasuubira kubanga waliwo obuyambi obusobola okujja okukuyambako bw'oba teweesobola era n'ebibiina ebirala byandibadde bikikola. Kati kankulage NUP nze sirabanga NUP nga president wa NUP kubanga teriyo omubaka yesimbyewo nga takubya ekifaananyi nga kiriko president waabwe kati ye tagenda kuba bifaananyi yakuba wendo ekitali kibi obwo buyiiya ye yabayiiya naye obwo buyiiya obwo buyiiya omuntu yenna asobola okuyiiya n'aba NRM ndaba babikuba ne babikola bingi nga biri obwo buyiiya. Fe president ayinza ogaa nti oba minister oba talina busobozi bunakuba bipande tumukwateko akuba ebipande so ffe tuba tubala nti tugenda funa ekintu ekingi kyekituleetera obuzibu ne bagamba nti wadde oli munafu beerawo tulabe kyetunakola ki kyetunafunayo ekitali kibi. Weewaawo kanzije katono Chairman Kabuye Buganda ku Museveni ebe ng'aba independent mu kibiina kya NRM babadde bangi nga basinga ne bakada si kuonoona ssente ya muwi wa musolo. Sente ziri mu butuufu naffe twali tumanyi nti bagenda kwonoona sente za musolo naye bwe tugenda okubabuuza batugaa sente zaabwe ng'ababaka wangi sente zaabwe ng'ababaka. Omubaka afuna sente mmeka? Ezo siyinza kumanya kubanza siriiyo era sizigereka. Honorable Magolo omubaka agenda mu parliament afuna sente mmeka? Ekibuzo kyombuuzizza era mu bintu ebimu ebitwala mu palamenti si kukimayo musaala mbaka wa palamenti gwakola ki gwafuna gw'omanyi bulungi nnyo
nti ne sente mbaka wa parliament zafuna nze nyinza okuba nzikozesa mu wiiki emu mbaddewo emyaka 25 nga siri mu parliament naye nga mpeereza abantu bange so ku oluna ekintu teyo oba ekintwala mu parliament ngenzeyo okusakira abantu bange ntegeere naba nabusiro ku national cake guno gwe mugabo gwaffe oguteekeddwa okudda mu Busiro East Constituency. Kanzije Honorable Magola mu NUP muli abantu basatu abazze ku kifo kya Busiro East kigenda leka wakalulu kamwe kano era obuzibu buliriddawa okubanga temusobodde kubaako gwe mulekera ani avunaanyizibwa ku kino amaanyi g'abantu era abantu ba Busiro East bonna bayogedde n'eddoboozi eri nti Magola ali ku kabonero k'entebe owa NUP yewaffe bali abalala sijja kuboogerera oli omulala incumbent ye yagenda dda naye nze nkugamba ndi mu wa NUP era president wange yekyagulanye era amaanyi gali muki gali mu bantu era abantu nga time etuuse bajja kwogera waliwo n'abadde ngamba nti ate waliyo owa NRM owa NRM yasooka kwesimbawo saidi zaaweeyo Lwengo yagera neyesimba erwengo abantu b'erwengo ne bamutunamu ne bamugamba ssebo tosaanidde kukiikira abantu b'erwengo olowooze nti lwengo kyalo Busiro East kibuga olowooze nti ogenda kuva erwengo ng'abeerwengo bakuganye ojje weesimbe mu bantu ba Busiro East bakuleko bakuwa akalulu ng'oli wa NRM tebasobola yandibadde yakola ekintu kimu yandibadde yakola endagaano n'oli yamuwangula erwengo nti ku mulundi guno bwengwa ojja kumpa oba ojja kunzikiza nze nkoleki nkomewo naye bakukubye erwengo mu kyalo ojje eno mu Busiro East abantu ab'ekibuga olowooze nti osobola okubalimbalimba ekyo tekikola ki tekisoboka yali meya wa town council y'Ekyengera emivuyo gye yakola egy'amataka ebyaki besaagala kubigendamu banabusiro babijjukira buki bulungi nze njagala ekyange kiri nti ku mulundi guno abantu ba Busiro East bayogedde n'eddoboozi limu nti amaanyi g'abantu Magola yewaffe era mbadde neerabidde naye mbayozaayoza bana Busiro East abamperekeddeko mu kwewandiisa abankubidde amasimu abaweza message ez'okunjozaayoza mugende mu maaso ku luno ku kizigo ensolo kweri Magola yabategeera Magola yasobola okubakiikira mu parliament Magola yalina ebikola ebigenda okusimulula Busiro East okutwala mu Busiro East empya kyobadde ombuuza ekyo nti tuli basatu owa NUP ali omu mu Busiro East era nga akabonero ke ntebe Chairman Kabuye mugenda kola muti okubeera nga mukuuma obululu obwali bawanguzza olw'ensonga mbadde ni mu constituency ya Honorable Boba aba NRM bali batano akwatidde NRM ye Abubeka Kalume right Kalume naye akyali mu kuba ndulu akyalina abantu abalala bana kyokka ku bana waliyo n'abantu abalala omugatte ogwera gw'abantu 15 bonna bazze kino ekitumugenda kikola mutya ekyo twakimaze edda ssebo mutya kankikuddemu genda maaso twabadde n'abafere wangi era tusaba Jjajja Kaguta atusonyiwe atuddiremu twalonda bobi twalonda abafere be baliwo abafere ye mwami Kivumbi n'ayisa Kabanda kati kyenjagala nkutegeeze singa walabye ku TV ezammwe kulaale nga Kivumbi amaze okwewandiisa yagenze Butambala n'akoma Mbulo ekyamukomeza Mbulo ng'amaze okutegeera nti sikoodi ya Lydia talina waayinza kugiyingiramu katono nnyo Chairman nga tukyali kumuwanga Kivumbi emabegakaawo mwamukwata ne mumukuba nga mumwambaza enkofiira za NRM ekigendererwa kyali ki ontankudde kakati ssebo abantu mubayingiza mu NRM ku mpaka olukiiko lwaffe olw NRM yali aluggiddemu kyataliwo NRM mubaka wa parliament ye nojja mu lukiiko lw NRM etali pateyo yali aze mu constituency oba mwalimu kuba bululu era kyova olaba tetujja kujjayo byama oyo musajja waffe wangi naye Katonda yatusaasidde nti ebisanja bisatu mukubo wamwe anti wulira
tumukuba olw'ebisanja ebisatu kitegeeza mbega mu NUP mbega waabwe waabwe WNRM mbega waffe mu UNP eyabano era mwasudde akabonero waliwo omwana gwe bayita Kisitu seeka waffe gwe mwali wadde kaadi ono omusajja w'ebisanja ebisatu ng'ate mbega ne mumugjayo naye ekikulu mwamuwonye ate naffe twamuwonye kubanga agamba nti ajjayo Museveni ng'ate ye ali ku bisanja bisatu ayagala kyakuna yali badde ajjayo jjajja naye talina kyakoze ewaffe Butamba sebukanziremu akantu kali koogambye bwe yatuuse mu bulo we yakomye nga ategedde nti amaanyi mangi n'agamba abantu n'ayimirira mu motoka ye n'abanyi ga independent aga NRM aga independent lwaki toyogere ono wamu wa NRM mva ku Lydia si wa NRM kyenjagala kutegeeze Bwana Magoola gwe wennyini ogambye oyogerera ggwe era wajjeeyo omuntu ayakutte kaadi yamu si bwe kiri n'ogamba ati oyo nze ndi wa NUP ate gwe oli ku ntebe kakati gwe ogira obeera eno olwa bulungi olinde embooko zo kyambuuzizza Kivumbi we yakomye ssebo n'abagamba nti pulezidenti ampita nzizeeyo Kampala jjukira ali mulaale era yagitadde Gombe bwe yazze wali waabwe Bugoye nga yeebaka kakati palinga nga mulaba nga tulaba mawulire gajja ati tuli ku digito sebo abantu bwe ne bagenda mulaale Gombe basanzeewo abantu babali nga abantu bonna bagenzeewa walidi ya Mirembe kati kyenkutegeeza nti abo obumu bwe tugenda bamatidde dda nti bamaze dde okukola ki okuwangulwa Chairman Kabuye Chairman Asado bw'otutuulira embeera yonna yonna eriwo mwetaaga 51% okubeera nga entebe mujeddiza n'ebyo muli mu kukola bibawo obuwagizi obwo bunafuna 51%. Nyanza ebintu byonna byetukola bwe tuba tubadde ku 50 kati tuli mu 8 plus olw'ensonga bw'obanga n'omukazi najja ewuwo najja n'omwana nga zze naye n'omuzaalamu omwana oli taba mwana wo aba mwana we Lydia Mirembe ewaffe mwana wa President Museveni yasooka omuzaala. Ekibuuzo kyange kiri kimu mumanyi nti Lydia ayina amaanyi lwaki yabalemu okutuuza ne Nakato Lydia ekyamulema okutuula ne Nakato kiri kimu Lydia yew'amaanyi Nakato ye munafu naye ate kadi ne mugiwa Nakato olw'ensonga nti waaliwo ekisiisi ekyasooka okujja ekyo ekisiisi kyali kirala nnyo ng'omuntu ne bwaba movement kisobola omukasuka era kyatukosa nnyo tuli mu kukisalira amagezi tukijjeewo tutya ate Katonda n'atuyamba ne tufunamu Amagoola abatuyambako kubanga Amagoola okumanya atuyambako naye mulekwa talina maama na taata talina maama na taata otegeeza ki mu ekyo ati bamwegaana misana nti Magoola tojja kusobola kutwala maaso kandi tugiwadde walukagga ate ye n'agamba nti nze mbeesibyeko nze nange ndi wa mamba sebe wakuboola ate ng'oli muyimbi wa president ensonga yange eri unique mu NUP era olira ne president n'abakulembeze ba NUP ngamwe bwe mweganye Lydia Mirembe bwe mweganye Nakato nze mu NUP abakulembeze banga ne president omuteeseeko tasobola kuneegaana n'abakulembeze ba NUP mu Wakiso ne mu Uganda yonna ekuli asobola kukwata muzindaalo kwegaana Magoola si waki si wa NUP bwe batiikinga manvuuli n'entebe bagitiikinga singa owulidde ebigambo bya pulezidenti wange byayogedde olira sooka olinde amaanyi gali mu bantu amaanyi gali mu ki gali mu bantu era abantu bagamba nti entebe yeyokayoka egenda okubbulula constituency eyo egikolyewo nze ndi wa NUP siyokama ndakoze ekibiina ekyokuddamu kyekino nsaba tuwuliziganye ekyokuddamu kyekino okusookera ddala party administration systems need to be checked obuzibu we buli mu administration ya bibiina bino okuviira ddala ku bakulembeze okutuuka wansi weewali obuzibu wokka
era we wafiiriddeko abantu nga Honorable Magola okuvayo bajja independent wamu n'abalala bonna abakola ki abaliyo n'olwekyo nze kye nandisuubidde kye twetaaga okuwabula eri abantu abali mu bibiina naddala abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo nti ekigo ekimu tekirobera mwana kukola ki kutambula bwe baba nga balina challenges ze basanze mu systems zaabwe obudde bwe buli obw'okwongera okukola ki okutereeza kitegeeza ki tugenda mu kalulu ka 2026 naye tusabe Katonda nti wetuukira mu 2031 nga bino ebireese challenges zino zonna okuba ne ba independent bangi ate bisobodde okugonjoola bisobole okuyamba ebibiina bino mu kalulu akanaddako ka 2031 naye bwe binaasigala nga biri kyekimu bagenda kusigala nga bangi era kyobola banze mba kugenda mu parliament Mwai Magola yo tugenda kukola ekibiina ekyaffe nga tuli ba independent naffe tuyugumye gavumenti eno n'aba opposition kubanga olwaliro osanga omuwendo gw'aba independent nga mungi okusinga agabali mu opposition naye ng'ate owa opposition yalonda leader of opposition lwaki leader of opposition tebamujja mu ba independent kubanga babeera bangi kakati nfundikira ng'aba Mr. Magola producer nterako studio lines kutugenda tufunira abantu mu movement oyingire kubanga ffe tuyamba ba independent bali tebakwetaaga faba movement ffe tukwetaaga jangu twegatteko tukwole onomukubira campaign njakuze kuba kubanga ffe betwetaaga bajje bayambe kubanga bw'anaayingira parliament era ajja kudda wa movement nga bamuwanga Kivumbi bakyabalimi yagendera mu pate ye Kivumbi mufere kubanga tabangako na kibiina kimu wangi tabangako na kibiina kimu yasooka kuba wa DP bwe yalaba DP ekutteyo eka n'agenda kwani waliwo omusajja yalina envi Amama Mbabazi bwe yalaba Amama Mbabazi tatunze nayeripa ku Besigye bw'avudde ku Besigye kwekuddamu eniyo kakati ye talina kibiina ye mufere ali awo buli wamu agendawo wow producer nterako enamba za studio lines tube nga tufuna ku bantu abali ebweru okusobola okubanga nabo tuteesa nabo ate buli kimu kibere nga kitambulira ddala malidati sana fuka bino ne Dota TV olina kunyiga *238 *8# obere nga yo wangulira omutitimbe gw'essente olina okubeerako n'20,000 ate nga naffe tukutwala obuvunaanyizibwa okukubira kuba ssente zo zijja butereevu ku ssimu yo beera ku Dota TV tugenda mu masimu okay abali ku masimu tube nga tuteesaako nammwe amanya go ne gyosinzidde yebali posted kale sebona be gyebali amanya go ne gyosinzidde amanya nze kaliba mpira nsinzidde bwayise wano yesebo kakati waliwo ku bakeyamaani abo ababiri agambye obujulizi tubadde tubulinze wano obujulizi bwa kaadi abo abawa yasasula miliyoni zagambye 3 obukakafu obwo tubwagala ekyokubiri era ku basente baabo ababiri kuliko agambye nti okubasebona n'ogoba n'empuuga abaffe ani yabagamba Sseggona n'empuuga be batondawo Nuupu ekisembayo era bakyamaanyi abasatu abo kuliko agasajja mbusimanyi ono omusajja mukulu ono akuliranye alabika yayogedde nti waliwo abantu be batusibako obusibi kati nga bwe batusibyeko omusajja mukulu mbu yasobola lwaki temugirawo bonna ne tumanyirirwa bannaffe nammwe mutusobodde kale omulala ali ku simu halo amanya go ne gyosinzidde amanya go ne gyosinzidde kwanje amanya mugyeko oyo tali ku mulamu ali ku simu halo amanya go ne gyosinzidde
Amanya go ne gyosinzidde. Joshua okuva Mukono. Yes sebo. Hello? Genda maaso sebo. Bannange twandivudde mu kwerumaaluma ne tujja omusajja mu ntebe abantu bave mu kwerumaaluma abasajja. Omulala ali ku simu. Ye amanya go ne gyosinzidde. Hello? Okay, tugenda kubanga tweyongerayo masimu ndoza tusooke tutandike ne ebimu ku bibuuzo ebibuuziddwa. Obujulizi abantu baagala obujulizi obuyina. Ambuulira bubuulizi we muleeta. Wangi? Ambuulira bubuulizi we muleeta oyo gwe baaziryako. Mukulu Abuba. Yes sebo. Omubaka wa parliament yalimaze emyaka emeka oba ebisanja bimeka nga talina kyeyirabidde kukolera bantu. Byali badde ebisanja bimeka. Mu ndowooza yange ndowooza nti ebisanja bibiri byandibadde bimala omuntu okuba nti ate mu buwombeefu ne mu mpisa ate ow'omulala omukisa okuba nti atwala ekitundu ekyo mu maaso. Mukulu Magolo osaba ebisanja bimeka Busiro East? Nze kye ndowooza omubaka wa parliament bw'aba alina obusobozi nga n'abantu be abakoledde ebisanja bibiri nga bw'ogambye bimala, kubanga emyaka 10 bw'oba tewagendayo kunoonya mulimu, kubanga n'abo ababaddeyo emyaka 15 2 nabo bakyalwanira kaadi, nabo bayonta. Waliwo abaddeyo ebisanja 25 balwanira eyo Essembabule ne beekuba emiggu n'ogamba after 25 years bakuttire na bwereere. Lwaki oba toleka omuntu omulala naye ajja akole ki, naye ajja aweerezeko. Naye abantu bange ababuso East Constituency mbasuubiza muneesige ku mulundi guno mumpa akalulu oba mumpadde ekisanja kimu, bisanja bibiri, bisanja bisatu, ekyo kibalekedde kiri erimu. Naye kino ekisooka sirema kukyeyanza era mbasuubiza nti harmonization ng'ewedde ku Monday nja bategeeza programu yange bwegenda okutambula. Mukulu Jeremy, kino kye wakoze okulekera Patricia kisiiga kifaananyi ki mu byobufuzi bya Uganda mu myaka 63 NRM ina 39 ejamefuga. Okusookera ddala twetaaga tukkirize nti mwenna musobola okuba nga muli balungi naye nga ate waliwo gw'olaba nti asobola okubaakukira mu mbeera emu oba endala. Era nze mu ndowooza yange ngamba nti kiba kya kisajja kikulu bw'oba olina omuntu gw'olaba nga alinako kyakusingako okuba nti osobola okukwatagana naye. Bwe kiba nti ebigendererwa byammwe byakukyusa bitundu gye muva ng'era gwe mulamu omutuufu nga temutulimba nga bwe mugamba nti nze njagala kukola kino nakiri naye nga mwenna muli ku kigendererwa kitya kyekimu, kiba kyamagezi okuba nti osobola okulekera omuntu omulala alina ebimiri emabega we ate mu lwatu nga si byankukutu. Nze bwe navuddeyo nayogedde n'abantu ba Katikamu South Constituency nti nze Abuba Jeremy nvudde mu lwokaano ono nga sikakiddwa era mu lwokaano ono nsazeewo nyimirire emabega wa Honorable Patricia Magala Nakafeero independent munnange asobole okuba nti atwala constituency ya Katikamu South mu maaso era inshallah akalulu ka Katikamu South Constituency Honorable Patricia Magala Nakafeero agenda kawangula. Agenda kawangula. Abamu kubayise ku YouTube waliwo agambye nti bamuyita Angelo Abuba yalidde. Mulala n'agamba nti era still Angelo n'agamba Magola yasaanidde. Sofa bego tubenga tugenda maaso. Chairman Kabuye Butambala nga Butambala mulwanyisa opposition naye mmwe mweteeseteese ekimala nga NRM. Tweteeseteese ekimala tero nkuluno tweteeseteese mutya nga bali mu kutembeeta aba independent nga naawe muwolima tewekubatte muli ba NRM nze ndi independent o NUP lwakuba gwe oli Busiro fwe tuli Butambala era temuli wala na wala ate tituwala naye tulaba tituli kyekimu. Sebo tweteeseteese bulungi okumanya tweteeseteese bulungi nti omuntu
gwe tutembeeta kati twamulabyeko amafuta wangi twamulabyeko amafuta agagenda okuzza kutambala kuki so mbufuzi mugenda kulekawo alina kadi yamwe ya NRM mutunuliro wa independent kyekituufu kuba tageti yeeyo tuba tulwanyisa kujjawo bafere. Honorable Magola omukulembeze w'eggwanga alina we yabadde n'agamba nti mu NRM nti gwe bw'oba olaba nti wulina obusobozi nga tewafuna kaadi jangu weesimbewo. Kino kirekawo pate ya NRM okunoonya kwabwe akalulu okunoonya kwabwe okwakalulu. Kyendowooza pulezidenti yatunudde mu kibiina kya NRM kyakulembera okumala emyaka 40 n'alabira nga kirina internal contradictions nga kirina obuzibu mu kyo ng'ekibiina mafialism era byebyo byebimu ebyo n'atunuulira nti n'akalulu ke yategeka ak'ekibiina tekaali free and fair n'atunuulira nti abantu be abasinga okwetaaga baba bakubye ne babasuula wansi era ndowooza kyekimu ekiyine mu NUP nti naffe abamu batusudde naye ng'ate ffe twabadde tukola ki tugwane kyova olaba pulezidenti yasaze amagezi mangu nnyo n'agamba abantu be bonabona akola ki abeetaaga nange kyenkubiriza abakulembeze b'ebibiina nti bw'olaba nga waliwo obuzibu mu kibiina leka ba independent bajje beesimbewo kubanga amaanyi gali mu ki amaanyi gali mu bantu nze abantu baabwe so east mbasaba ekintu kimu nti ku luno mulonde busobozi olaba entebe Magola kwatudde gyotiikinga tutwale Busiro empya mu maaso. Wow. Mukulu Jeremy sibula abatulaba ku Delta TV. Basebo awamu ne banyabo mwena okusookera ddala nze okusinziira ku kwekenenya kwange okw'ebyobufuzi njagala okutegeeza eggwanga NRM ku mulundi guno erabika yeeteeseteese bulungi wangi okusinziira ku bwentunuulira abakulu abagamba Buganda NRM mu Buganda tebasaaga kwaba otunulira n'abano be babasimbyeko nabo era kino nze njagala okibagamba oli nkomyawo wano ne nziramu okukikkaatiza nti NRM ku mulundi guno mu Buganda egenda kuwangula ebifo ebiwerako ate era n'entebe ya president egenda kuwangula his excellence kyeboogedde nti walidde tekibanga kituufu. Omuntu nga nze ng'oggyeko mpozi abantu abo ababadde tebamanyi mu lwokaano lw'ebyobufuzi nza okujja mu lwokaano lw'ebyobufuzi ng'emirandira ndisimbye era nze ndi muntu eyeerekereza ne ŋŋamba nti ekyo kankyerekereze ku lw'obulungi bwange kubanga akabbinkano k'ebyobufuzi sikufaana kuwona. Siraba nsonga lwaki olwenkuyuliza ekkooti ate ng'enkya ngenda kusinkana kubanga osigala oli muganda wange era kino kye tusaba mwenna abakulembeze abali eyo naddala abo abamu abaludde mu buyinza ng'ate era bakyalwana nnyo ebyobufuzi bannange sikufiirawo tulinayo obulamu obulala obusukkuluma ku byobufuzi mulowooze nnyo ku bulamu obwo okusinga kino olwaleero ekiro kigenda kugenda ku z'omwezi 10 n'ezo 12 January weguggwera ataddemu ennyingi ataddemu entono awo okola ki maliza nze ngambagamba ku mulundi guno bannayuganda nsaba mwebeereremu mulonde omukulembeze agenda otwala eggwanga lino mu maaso. Sibula batula ku Delta TV genda maaso. Kakati nze nga chairman kubanga tubadde n'ababaka nze nga chairman nalikubiriza abantu mwenna abali mu kutambala okubanga tukwatira wamu tulabe nga movement tugyongerayo ku ntikko naye ate ne minisita oba pulezidenti waffe ow'eggwanga lino pulezidenti Museveni batahabulwa nti bachairman beerosi firi okuva ku erosi firi okukka wansi paka ku erosi 1 mubateekeko nnyo amaaso kuba be balina ground ababali mu maofiisi tebalina ground ffe tulina ground wansi naye ebintu tebituuka bulungi ku magombolola so singa muyita mu bachairman bammwe aba NRM ebintu ebituuka ku gombola singa tuli b'amaanyi nnyo naye ffe tubulwayo n'ekintu kye tugamba nti kino NRM yekikoze nga mukikiise mu mikono gyaffe. Chairman Kabuye sibula batula ku Delta TV. Sebo ndeyanziza omuteesiteesi wa Delta TV nkubiriza abantu bange ab'e Butambala ku lunaku luli olw'okulonda twetegeke tukuume akalulu kaffe kubanga ffe twamaze okukalaba akalulu kaffe weekali kali fuulu naye kyetaagisa kukakuuma
abafere bano balime katutwalako kubanga bagezigezi bayiya pulani ki pulani B wali twabawangudde dda nenebaza pulezidenti waffe omulungi ayatula PDM emyoga abantu ebintu ebyo byonna byabatuuseeko mukama waffe tukusaba akaluluko kalifuulu tugenda kakuuma mpaka kukuyingiza State House kwagaliza emirembe emirungi pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Wow, Honorable Magola. Nga tumaliriza nkubiriza abantu n'abalonzi bange abalungi ababuso East Constituency nti muwagire President wange Robert Kyagulanyi ate era bwe mutuuka wansi muwagire Emmanuel Magola Matovu nga akabonero ke Ntebe. Ku nsonga y'ebijambiya mbasuubiza nti kumande ngenda kusisinkana abaduumira police mu constituency yonna district police commander ne OC station ow'Ensangi twogere ku nsonga yaki y'ebijambiya n'abo abakoseddwa mu nsonga y'ebijambiya tubategeere be baani n'abo abatambuza ebijambiya nga batemula abantu be baani ate bongere okuwa abantu baffe aba Kyengera Town Council babongere obukuumi nnyolerwa wamu nammwe nti ebijambiya tebikosa mmwe mwekka n'ebitukosa ffenna ng'abantu ba East Constituency bitukosa ffenna ng'Abannayuganda kubanga ebijambiya tebitaliza nti ono wa movement ono wa NUP ono wa DP abo ab'ebijambiya buli gwe basanga gwe bakola ki gwe batemula gwe balumya abantu babalumizza nnyo babaleseza famire zaabwe babaleseza amaka gaabwe naye ekyo by Monday tujja kuba tusinkanya abaduumira police ate tusabe n'omuduumizi wa police mu ggwanga ayiteko mu Kyengera Town Council annyonnyole abantu baffe ebijambiya bivaawa mbasaba mubeere ku Magola musigale ku Kyagulanyi.